mbeera sinungi, mbeera yakubeera mu busibe, naye nga kinewunyisa kiri kimu wadde accident yagudde, naye olw'okuba nti ate bakuttemu nze ng'ate emisango emituufu okulaba kwange ndaba givunaanyizibwa ku bakifo, kubanga Abitex omuvunaanyizibwa bwange oguba akusanyusa bantu, kulanga abayimbi benalanze bayimbe, era omulimu gw'okusanyusa abantu nagukoze bulungi. Buli muyimbi yabadde ajja ku stage nga babuuka ng'ate space weeri, kuba tewabaddewo mbeera egaana abantu kusanyuka, olw'ensonga nti abantu babadde free, tewabadde obuzibu bwonna. Era fireworks si nze nazivunaanyizibwako okusaba olukusa lwa fireworks, newa bwe bagenda okuzikubira, nawa bwe banayita abalabi bwe banayita ogwo tegwaba baali mulimu gwa nnannyini-kifo okugula gate, kuba si nze mbeera n'ebisuubizo bya Freedom City. Abawagizi baffe essaawa 6 be zaatuuse, ng'era management ya Freedom City byali eteeseteese nti fireworks, kubanga Freedom City nzigale, balina kufuluma mu paakingi bazirabe bamule badde munda. Kakati oba okuvunaanyizibwa bwa Freedom City, era neewuunya lwakiyo Freedom City tibanaba kuyita bakungu baayo. Basuddwa n'okuba nga bali trained mu crowd management and control be ba police. So asookerwako nnamba emu okukwatibwa ye commandant wa police eyali on duty nti teyakola mulimo gwe, yali badde alaga crowd bagenda gicontrollinga batya nga bafuluma naye nga bayingira okuva mu fireworks. Ekyo tebakikola. Owookubiri avunaanyizibwa ye Ssebalamu, yennyini kifo eyali tegedde nti ataddewo fireworks zivunaanyizibwa kuyenga ekifo, n'ateekawo embeera nti abantu abanaaba bava mu hall ewali show, ewali concert, oba abayingira nga baddayo banaatambula batya. Yennyini kifo naye evidence etaliiko kubuusibwa eraga nti alina amakuufulu amanene ge yasiba ku miryango egisinga n'alekawo akalyango kamu abantu mwe baali benyigiriza. Oyo ye weekubiri avunaanyizibwa. Owookusatu avunaanyizibwa ku nsonga eno ye manager ow'ekifo. Manager w'ekifo ebyo byonna buba buvunaanyizibwa, kibakuyitira manager nti gwa managing activities zonna. Ye manager yaliwo ku managinga ki? So toyinza kutuuka ku muntu independent contractor ye eyasasudde okuteekawo concert ate gw'osookerako. Kye tuba tubagamba nti nga tonnakwata abo bantu basatu, commandant wa police ne banne abaali ku duty, Ssebalamu ne manager we, oba olanga bwemage Abitex. Kubi nnyo nti basazeewo muleeta kimpupumpuku mu kooti nga tetumanyi. Twabadde ne KMP tanuyi ku makya n'atugamba nti tebagenda muleeta mu kooti, bajja muleeta nkya. Era netumugamba naye bwe mwekyusa ne musalawo muleeta kati mutubuulire. Naye tebatukubidde essimu, bamuleese supiidi, afunye akadde ku last minute n'afunayo omukisa ogukuba akasimu nga ffenna tuli wano. Ne tudduka emisinde ntuuse wano nsanze kooti bamaze omusomera omusango, ne tusaba at least tutandika okusaba bail. Mulamuzi n'agamba nga 10, nkanze kumusaba waakiri bamukomyewo enkya tusobole okusaba bail, bagaanye. Ate ng'alina obuzibu bw'obulamu, ng'alina medication ye gy'alina okufuna, naye mulamuzi ye mu kulowooza okukwe asazeewo nti paka nga 10 bajja okufuna bail. Nga 10 ogw'okumekera saa meka guno January. Saa meka 3 ez'okumakya, sooka tulinde tulabe. Naye kitunyize kubanga ekisookera ddala nti emisango gye bamuguddeko egyo giri 10, gyonna gyekuusa ku bantu abaafu, nga bamugamba nti ye yasiba kuufulu ebifo ebirala, enzigi endala, emiryango emirala mbu yagiteekako kufa, n'alekawo omulyango gumu, ng'ate ebyo byakolebwa nnyini kifo. Ono si ye nnyini kifo, era kitwebuuza lwaki nnyini kifo ye talinnye mu kaguli, tannalinnyako ku poliisi, talinnye mu kaguli, bali ku muntu omu ye gwe batulugunya, gwe bakuluusanya. Kikwewuunyisa lwaki ye lwaki babikkirira nnyo nnyini kifo ne baleka ne batandika okutulugunya Abitex. Abakwate bali bameka kuba twasuubira nti no bonna twalisuubidde nti babaleese wano kumakya batulimbye nti bakuteedde abalala babiri naye tibabaleese. Lwaki concert yonna ne fireworks n'ebyaliwo byonna balemedde ku muntu omu Abitex? Lwaki yekka gwe baleese?